Ochalaba okwanjula n'embaga. Maka okuwangala musonyi wagananga. Jessica ajja kukola ensobi Andrew. It doesn't mean to jja kujja bendulu. Jessica yako no. Sit down mugende mu bedroom. Ye court ya mwaba. Jessica wakoze watsinaso kirungi. Omusonyi na Jessica Andrew wakola ensobi. Toddukira wa mama ba tato ba Erieka. No. Mukwatagana abantu abo. Mukisenge kyammwe. Buli muntu asonyiwe munne. Olwa maka wegajja okuwanga. Naye mbasabira Katonda ebiwonkewe bituukangamu mubigumirenga mufune sakabuzoba musobole okufuna amaanyi agala abambusa akasozi akaddako era nsuubira bwamwe kwasiza Katonda mujja kumalako ebyange byonna tujja kusinkana eka. Katonda abawe omukisa. I stand here on behalf of Andrew's employers, who is NCBA Bank. Mr. Ntilume couldn't be here. He sends his sincere apologies, but we're here in his place. We're here on behalf of the whole of Rwenzori Towers. Andrew works with us very closely, and I think I want to say 3 things about Andrew to sum everything up. Andrew, Jessica, you found yourself a wonderful, or you've been found by a wonderful person. I think you're blessed. Andrew, one, is a team player. The Bible speaks of the code of 3, which cannot be broken. The Bible says, I think in Ecclesiastes 4, will be broken. Your 3-fold code is you, Andrew, and the God you believed. Andrew is a team player. That team is going to stand, I tell you, because we've worked with him and he's such an asset to our team. You can count on Andrew any day, anytime, and to have that person as your person is everything and more than. That is Andrew. Andrew, you are welcome to our family. Jessica anjagala nnyo nga gyenkomeza. Andrew, love me so much. I love you so much. Omwana takonkona wa tata. Please, the door is open for you. Bobo li busy. Techiri mustani okunkubira essimu. I'm your father. There is no cause for alarm okunkubira essimu ng'olina ky'oŋŋamba ng'oyagala okumbuuzaako ng'obudde tobukoze eki. Ennaku z'omwezi zo-10 omwezi ogw'e10 Katonda yazuula olubiriizi oba eggumba lya Andrew lyamuggyako mu lubereberye. Andrew, Jessica lubiriizi lwo wajjeeka n'enkuzaala walowooza nti nkuzadde, but you had found your rib in my home. Webale kunoonya n'ozuula olubiriizi lwo gye luli. N'olwekyo mu maka gye wazuula olubiriizi lwo oli mwana mu nnyumba eyo. Kilo 15 Andrew okikoze kubanga Andrew nalimbadde ku mbaga eri mu bantu 5 mmeka naye tetuukanga ku grade ya. Amina. Andrew ndeetedde ekizibu
kubanga ongasse n'enkima nga sinayogera bingi kugenda wala nsaba mukulu munnange ojje batukuba ekifaananyi njagala okwebaza dadi okoze bingi okusinga byonna njagala okumwebaza okukkiriza okuzaala omwami ono nti nange ndi musanyufu okugamba nti abaana abawala basinga tebatera kwenyumiriza mu bataata baabwe naye nze neenyumiriza mu taata wange dadi njagala okwebaza sirina bigambo bimala bikwebaza naye nkwebaza okuva ku ntobo y'omutima gwange nkwebaza dadi era mukama akumpeera omukisa akuwangaaze era nkusuubiza ngenda kukusanyusa njagala okwebaza bamaama mami mukama akikoze mukama akuwa omukisa njagala okwebaza ab'oku kanisa gyenva Redeemed Church ndi musanyufu nnyo balaba wano olunaku olwaleero musumba bweyinda atasobodde kubeera naffe wano kitango ow'omwoyo wenandiyise spiritual father mu luzungu anjigiriza katonda anyambye nnyo okumanya ennono z'obwa katonda osanga singa saamanya katonda osanga n'omwami ono teyandindabye oba tetwandibadde wano olunaku olwaleero okuviira ddala gye twatandika zibadde ssaala kusaba kwekwasa katonda era nga nziramu okukyogera kino mu lujjudde lw'abantu nti ngenda kusigala nga neeyongera okunoonya katonda nti kino kyenyingiddemu tekigenda kukoma wano nga we mutukirabye bamaama bakoze omulimu gwabwe senga bakoze omulimu gwabwe era Andrew nkusuubiza ngenda kubeera omukyalo omulungi agenda okwagala engeri gye baagalamu omwami ono nange baatandika okunjagala okuva we baategeera nti waliyo omuntu aliyo ne banjagala ne bansembeza naye mukama abawa omukisa bannange essanyu nina lingi nnyo naye mwenna abantu abasobodde okubaako kye bakola Jackie Rukoma thank you so much omukyalo oyo ambeereddewo okulaba nga bwenfaanana okuviira ddala mu kwanjula nga wetuzo nga bwetudde eri mukama akuwa omukisa Jackie I love you so much kino kyentuuseeko nkusabira nawe okituukeko n'okusembayo njagala okwebaza omwami ono omwami wange yansuubiza kye yansuubiza kyonna nkirabyeko neebaza katonda amusobozesezza yansuubiza okujja mu lujja olwewaffe eryajja nansuubiza embaga banaye bangi babasuubiza naye ne batatuukiriza njagala okumwebaza nti byonna bye yansuubiza mukama amusobozesezza okuba nti nsobola obituukako nze naye olunaku olwaleero n'olw'ebigambo ebyo mukama abampeera omukisa nina omusajja omu yansanga ku mulimu gye nkola mwadde bakama bange okuva mu NCBA bank omusajja n'aŋŋamba ng'omwana omuto oba otyano ng'okola emirimu nga gino era alina munne gwali naye munne n'amugamba omwana ng'ono bw'omulaba wano tolowooza nti amasomero gyagendamu ge malungi naye nze kyemmanyi kiri kimu ensigo yamusigibwamu okuva ewaka bino biba bibala kuva waka maama zino z'ensigo ze wasiga ekyamazima ozirabyeko era nzikiriza nti okyakungula nnyingi ku lw'ensigo ze wasiga njagala okwebaza nina mukulu wange mulabyeko wano azze bamuyita mukyala mu maka ge nembeera ng'omwana era abantu bangi n'okutuusa essaawa ya leero
baali bamanyinze mutabani w'omukulu nenge ekyamazima ndi mutowe nampeerera nanjigiriza okukola. I remember somebody one time told me nti essomero linali ngenzeemu nali sirisobola ne mubuuza lwaki kuba yali amanyi maama gy'ava ng'era amanyi ewaffe ekitende. naye olunaku lumu mukyala Kawubo yajja okunkyalira ku ssomero ng'avuga ebiseera avuga Land Cruiser n'ambuuza nti ii maama ogwe mmanyi nene emmotoka tasobola kubanga agirina. ne mugamba ekikulu kiri kimu nti bazze okunkyalira ate era bazze okunkyalira tebanneegaanye nange sibeegaanye. kati gwoyo gw'olabyeko ye muzadde wange ebisigadde tonoonyereza. ne baaba neeyanziza nnyo neeyanzeega oli muzira wange era nkusuubiza buli lwentuulaawo neebuuza kyensobola okusasula kikyambuze naye mmanye olunaku lugenda kukyalumuka enfunye omugezi wange wetugenda tuula tuteese tujja kusasula. ne afande Kawubo muneebaliza nnyo neeyanziza nnyo neeyanzeega okunzikiriza mu maka ge. njagala okwebaza taata Matovu eyasigalawo nga kitaffe atuvuddeko. ekyamazima abasika bangi batunze ebintu bagobaganyiza bato baabwe naye mukulu waffe ate aluwaaniridde n'ebyo kitaffe bye yaleka nga batutte n'abikomyawo gye tuli. atuluwaaniridde. nzijuka bwe namutuukako nga ntandise omulimu guno amba Andrew wano tugenda yitawo ekyamazima baaba tuyiseewo. oyo musajja naye akola mu banka naye amanyi okunkubira essimu n'aŋŋamba ebya banka mbimanyi emirimu giba mingi manyi bakamawo bakubeerako naye tuwangula Andrew sigala ogenda funa ogenda yitawo. Amina omukyala Balobega bali kuleeta mukolo ku Delta TV TV ekyasinze okulaga ebirungi emikolo. neyanzeege bakulu bange bonna mbamanyi bali bweru eyo nesinga gyekisooka bandizeeko ono munda nze neesiimye tewaffe yenze mu Galanda. naye bakulu bange munjogere nnyangu kati bagamba banjiiriddewo omubiri si lwaleero lwokka naye kuva nga nkyali muto. tekijja kutusala mu maaso kubanga tuli muliro tuwandula muliro. Mukama yebazibwe katombe ketusabe. Mukama Katonda kitaffe Katonda omwana Katonda omwoyo mutukuvu tukusinza tukugulumiza kubanga oli mulungi ennaku zaffe zonna. Mukama otukoze bulungi taata weebale totuswaziza ekyamazima otukoze obulungi obutali butono. Mukama obuniza obumwe bw'abalabe abayogeranga abo bali babatya abo balituuka kuki abo balifaanana batya naye Mukama otubeereddewo n'abaana baffe tukwebaza. weebale kubanga gwayogera mu kigambo kyo olina pulaani ennungi gye tuli ate olina ebirowoozo ebirungi gye tuli si bya bubi n'akamu si bya kutukola bubi naye ddala Mukama ebirowoozo bye bitukoze bulungi. kyetuva tusabira abaana baffe abayingidde mu bufumbo buno kubanga amazima naye wali okumbaga ekkaana yali mbaga tekyali kinyumu tebwali lumbe. kale mukano esawa yaffe esooka bwetyo bwewedde mwebale nnyo okubeera nga mukyala ba Delta TV kikole nkyali waneno ku Malakai Ecolodge ekitende ng'omugole jankusha Richards Bridal World tukuwe gawuni changing dresses gomesi byonna ku Nkrumah Road wakumale katikane mu Bulango bwe tuvaayo tukomawo n'omukolo omulala. Okyalaba okwanjula n'embaga